God is good. Amen. Now let's bow our heads and then I pray before I preach the word. My Heavenly Father, King of the universe, Lord of lords, we give you all the praise and the glory. It's because of you that we are here. By your strength we are upheld. By your power we survive. Lord, you are our protection. You are our life. You are our righteousness. In you we live and enjoy life. Holy Spirit, I want to welcome you. Take residence in this place. Heal the sick. Bind the broken hearts. And heal the wounded. And strengthen the weak and the fearful. Those who are afraid of the future. Lord, I know by your means you know how to speak to each one for their strength, for their strengthening and comfort. I ask all this through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sinza katonda kwememe yange abamusinza yange Adamu wetu sinza Adamu sinza katonda Tigambe memeyo, just tell your spirit. Tigambe meme yange sinza mukama buli kintu. Kati jigambe memeyo jigambe sinza katonda meme yange abamusinza ebawangula meme yange usinze Father, we thank you. We thank you. You deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve the praise. You deserve the glory and the honor. Oh yes, Lord.
Yes. As we glorify your name, you deserve the glory. Just raise up your hands right now. He deserves it all. Lord, we lift our hands in worship as we glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. You deserve it, Lord. There is no one else like you. There is no Else. You deserve it, Father. ogwanidde ekitiibwa Taata. You deserve all the glory. Osaanidde amatendo gonna. We are your children. Ffe tuli baana bo. You deserve all the honor. Osaanidde ekitiibwa. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. Amen and amen. Amiina era amiina. Okay, let's give God a mighty hand clap as we take our seats. Katukubire Katonda engalo ez'amaanyi twetuulireko. You can take your seats in the name Musobola of Jesus. okwetuulirako. Welcome to yet a new season that I will be talking about, the season of first fruits. Tubaniriza mu biro ebipya, ebiro eby'ebibala ebibereberye. I know we have so many new people Manyi nti tulina abantu bangi abapya who need to know more of the first fruit, why we have first fruit, why we do first fruits. abeetaaga okumanya ebibala ebibereberye lwaki tubiwa. You know, always in our church, Mu kanisa yaffe we bulijjo want to teach something so that it can become a habit in your life. tuba twagala tukusomesa ekintu kifuuke omuze, ekintu ky'okola bulijjo. Amen. Amiina. Every year, Buli mwaka we do what we call the first fruit. tuwaayo bye tuyita ebibala ebibereberye. And for reasons that I will explain as I will be teaching. Olw'ensonga zenja okunnyonnyola nga nsomesa. We are children of God. Tuli baana ba Katonda. Though we are in the world, we are not led by the systems of the world. Newankubadde nga tuli mu nsi tetukulemberwa nkola ez'ensi. Because we live in a different kingdom. Kubanga ffe tubeerawo mu bwakabaka bwa njawulo. And this kingdom is called the kingdom of God. Ng'era obwakabaka buno buyitibwa obwakabaka bwa Katonda. Every kingdom, every nation has its own rules and regulations. Buli ggwanga, buli bwakabaka buyina amateeka agabufuga ga njawulo. The Bible says, Bayibuli egamba respect leaders, nti abakulembeze bawa ekitiibwa, people in the authority, abo bali mu buyinza, so that things will go well with you. olwo ebintu bikutambulire bulungi. In other words, Mu ngeri endala, you have to abide by the rules of that nation. olina okugondera amateeka g'eggwanga eryo. When I go to Britain, We ngenda mu Bungereza, I cease to be a Ugandan and I live by the rules of Britain. ndekerawo okubeera munnayuganda ne ntambulira ku mateeka ga Bungereza. But if I proceed with the rules here in England, I will be arrested immediately. Naye singa ngendera ku mateeka aga Uganda nga ndi Bungereza baba bajja kunsiba. But when I come back here, Naye ate wenkomawo wano, then I abandon the rules in UK. awo amateeka ag'eri ngaleka. So it's the same thing. Kati kye kimu, When we come to the kingdom of God, we tujja mu bwakabaka bwa Katonda, we need to know the things that govern the kingdom. tuyina okumanya bintu ki ebifuga obwakabaka.
Isaiah chapter 1 and verse 19, the Bible says, if they will be willing and obedient, then they shall eat the goodness of the land. If they are willing and obedient, then they shall eat the good of the land. Now, the thing here is, willingness comes from hearing or from learning. There should be someone who should teach you about certain things that you need to be willing to obey. So therefore, in the Bible, there is a lot talking about the first fruit. It's a picture which was talking about Christ's resurrection as the first fruit among the dead. But in the Bible also we are told to exercise it, to honor it. So therefore, here in Glory of Christ Church, our culture, we honor God with our first fruit with our first fruits in every way. Amen. Now the question will be, what is the first fruit? In my own translation, from the biblical context, it's the first harvest or the first fruit of your labor. Something that comes from your work. The first thing that comes from your work. From those ideas. Those ideas that were translated into something tangible. The first outcome is called the first fruit. Maybe the first fruit can be the first fruit of your womb. So it's something that has come out of what you began. You started on dating, and then you went further, and then wedding, and then now the first fruit belongs to God. Now the Bible says that everything, the first, whether it's of the womb, whether it's of the field, or it's a livestock, the first of its kind belongs to God. That is in the Old Testament. God told Moses that tell the children of Israel that the first fruit of everything belongs to God. And I'll explain that. But I had to go into the dictionary to see how the dictionary translates it. And this is how it translates. That is the first, first fruit is the first agricultural produce of the season. Or the first initial result of any enterprise. It's called the first fruit. Now let's go to another question. If that is so, then why do we give it?
Now you can ask your friend who is near you and say, then why do we give the first fruit? Osobola okubuuza muliraanwa wo akuli okumpi nti lwaki tuwa ekibala ekibereberye? Because on 14th, it's going to be a fast fruit service here. Kubanga 14 tugenda kuba wano nga tuwa ekibala ekibereberye. But I can't wait until 14th for me to talk about it. I need to help you to know the significance, the importance of the first fruit service, so that on that day you'll come in joy and in peace to come and worship the Lord with your first fruits. Naye sagala kulinda paka nga 14 y'ensonga lwaki nkusomesa nkuyigirize olwo nga 14 ojje n'essanyu nga weeteeseteese bulungi n'ekibala ky'ekibereberye. And then we'll be able to pray for all the enterprises that you're doing. Olwo tusobole okusabira ebintu byonna by'okola. Now the big question is, why do I have to give the first fruit? And why does the Bible command it? Kati ekibuuzo kiri nti lwaki nina okuwa ekibala ekibereberye, lwaki Bayibuli ekiragira? Always seek understanding to avoid misunderstanding. Bulijjo noonyanga okumanya okwewala obutamanya oba okutegeera obubi. When they shall know the truth will set them free. We banaamanya amazima, amazima ganaabafuula You will be able to baddembe. know why I'm doing this, and I'll do it joyfully and cheerfully because I know why I'm doing it. Ojja kusobola okumanya lwaki nkola kino, olwo ojja kikola n'essanyu kubanga omanyi lwaki okikola. So number one, if you have a pen, you can write. Bw'oba oyina peeni n'ekitabo wandiika. Amen. Are we together? Tuli wamu? Are we together? Tuli wamu. Now let's sit well. Don't sit as if you are in an airplane. Kato tuula nga ali mu nnyonyi. Now sit well as someone in the church. Tuula ng'omuntu ali mu kanisa. Because right now I'm going to start teaching. Kubanga kati ngenda tandika kusomesa. We are going to take off. Tugenda kubuuka. You know, when you are in an aircraft W'obanga oli mu nnyonyi. and you're about to take off, they say all seats should be upright. Nga enaatera okubaka bagamba bwenna obutebe mu butereeze. Put right your seats Oba olina okutereeza entebe yo bulungi. and buckle your seat belts. Ne weesiba omusipi gwo. Switch off everything N'oggyako buli kintu kyonna. because we are about to take off. Kubanga kati tunaatera okusimbula. Sit upright. Tula bulungi. Fold the trays. Buzeyo. Buno butwe tulirako. Take eri. Making sure. Obuzaayo. Make sure that everything, at least you have space. Kakasa ng'olina ebbanga erikumala w'oli. Because we are going to take off. Kubanga kati tugenda simbula. Or maybe we are about to land. Obanga munaatera okukawansi. This is a serious moment. Kaba kaseera ka njawulo. You need to be alert. Oba olina okuba nga weetegereza bulungi. So now sit well, ladies and gentlemen. Abaami n'abakyala mutuule bulungi. Don't sit as if you are there up. No. Totuulange. Because I'm going to speak very vital information. Kubanga ngenda kwogera ebintu eby'omugaso ennyo. Now, number one, Ekisooka. why I need to participate in the first fruit service and in the first fruit giving. Ekisooka lwaki nina okuwaayo ekibala ekibereberye. Because God commands it. Kubanga Katonda yakiragira. Now, I don't have time. I'm remaining with a few minutes. So I would have taken you through the entire Bible, seeing where God commands the first fruit. Kati siina biseera bimala naye nandibayisizza mu Bayibuli mwonna ne mbalaga wa Katonda we yalagira ekibala ekibereberye. The Bible talks about first fruit all the way from Exodus okuva mu kuva throughout paka Bayibuli eyogera ku kibala until the coming ekibereberye. of Christ Paka ku majja ga Kristo. as the first fruit among the resurrected, among the dead. Ng'ekibala ekibereberyemu abo abaali bafudde. So number one, because God commands it. Ekisooka kubanga Katonda Now akiragira. God never commands anything that will harm us. Katonda talagira nga kintu kyonna ekinaatukola obubi. Everything God talks about, Buli kintu kyonna Katonda it is ky'ayogerako good. kiba kirungi. It is for you, Kiba for your gy'olidde enjoyment. okyeyagaliremu. When God says do not commit adultery, Katonda wagamba nti toyendanga. or when he says obey your father, Oba your wagamba parents, nti gondera bazadde bo. it does not benefit
God. kiba tekigasa Katonda. Everything God commands, Buli kintu kyonna Katonda ky'alagira, everything God tells us to buli do, Katonda ky'atugamba okukola, it has nothing to do with Him. kiba tekirina kye kimukolako It ye has nga ye. so much to do with you. Naye kiba kigasa ggwe. That's why the Bible says, Bayibuli y'ensonga lwaki if egamba they are willing nti we banaagonda, and obedient, we banaawulira ne bagonda, they shall spend the rest of their lives in prosperity. emyaka gyabwe emirala gyonna bagenda gimalira mu But on the kulaakulana. other side, Kati ate ekikontana nakyo if they kigamba are not willing nti we bataagonde, to be obedient, bwe bataagonde, they will spend the rest of their lives in. You can add on the word. emyaka gyabwe emirala bagenda kugimalamu gwe weemalireyo. Ladies and gentlemen, Abami n'abakyala, everything God says is good. Katonda buli kyayogera kiba kirungi. When He says, do not commit adultery, Wagamba nti toyendanga, do not fight, don't fight or don't tolwana, or love one another, oba mwagalane, yagala banno. there is something in there which is beneficial to you. Mubaamu ekintu mu ekyo kye yakulagira nga kigasa ggwe. He may not explain it there, Ayinza obutakinnyonnyola awo lwaki but He will akyogedde. explain it somewhere else. Naye ate mu Bayibuli mwennyini alina wajjo kinnyonnyolera. For example, Ekyokulabirako, He may say, do not commit adultery. agamba nti toyendanga. In Deuteronomy chapter 20, Mu kyamateeka olwokubiri essula ey'abiri, He gives out what we call the 10 Commandments, awa amateeka 10, and He doesn't explain anything there. talina kyannyonnyola nnyo awo. Why exactly God has commanded this? Lwaki abiragidde? But you know, when you read the Bible, Naye bw'osoma mu Bayibuli yo, maybe let me say in the book of Proverbs, mu kitabo eky'engero, now you will get the explanation ojja kufuna ekinnyonnyola kye yalagira. where God will address you as a father. Katonda olwo ng'ayogera naawe nga And He kitaawo. will say, my son, N'agamba mutabani oba my mwana son. wange. Mutabani. You know, in the book of Proverbs, God changes the tone and He addresses you as a son. Mu ngero Katonda akyusa engeri gy'ayogera naawe, n'ayogera naawe My ng'omwana. son, N'agamba mwana wange, do not commit adultery. toyendanga. Because Kubanga the way to adulterous person ekkubo ery'omwenzi, is a way of death. kkubo lya kufa. First, Ekisooka, when the husband gets you, omwami bw'amala n'akufuna, he will kill you. ajja kutta. And his anger will not subside. Nti ate n'obusungu bwe tebujja kukkakkana. Each time he will pass by your grave, he will still say, you're still alive. Ne bw'anaayitanga ku ntaana yo we bakuziika ajja kugamba nti okyali mulamu. Number two, Ekyokubiri, the way to adultery is a way of death. ekkubo ery'obwenzi kkubo lya kufa. The Bible says, Bayibuli egamba one day when you be on your deathbed, nti olunaku lumu w'onaabeera ku ndiri, when your flesh is eaten ng'omubiri gwo guliiriddwa, and your bones have protruded nga n'amagumba go gavuddeyo and your ganafu, strength is gone, nga n'amaanyi go gagenze, you are on the brink of death, ng'oli ku mugo gwa ntaana, you will remember and say to your heart, ojja kujjukira oyogere n'omutima gwo how I wish I listened to the wise counsel. nti kale singa nawuliriza okuwabulwa okw'amagezi, How I took heed to my teachers. nti kale singa okuyigirizibwa kuli nakussaamu But ekitiibwa. now here I am at the brink of death, Naye kati nzuuno ndi ku mugo gwa in ntaana, the midst of the assembly, wakati w'abantu w'ekibiina, ready to die. nga neetegese okufa. It's in the Bible, in the Proverbs. Kiri mu Bayibuli mu ngero. So this is why God says, do not commit adultery. Y'ensonga lwaki Katonda kugamba nti toyendanga. It has nothing to do with God. Tekiyina Katonda wakiganyulwamu. But God speaks as a father Naye Katonda ayogera nawe nga taata. and say for your betterment, for your prosperity, for your enjoyment, my son, avoid this. N'akugamba mutabani wange ku lw'okulaakulana kwo, ku lw'essanyu lyo kino kyewale. God takes pleasure in your prosperity. Katonda asanyukira mu kulaakulana kwo. For example, when God says, honor your parents, Ekyokulabirako Katonda wakugamba nti abazadde bo bawe ekitiibwa,
It doesn't matter whether your parent is poor or rich. Si nsonga oba omuzadde wo munaku oba mugagga. The secret of your success lies in their hands. Ekyama ky'okulaakulana kwo kiri mu mikono gye. Some of us, we normally do these mistakes Abamu ku ffe tukola ensobi zino. because my parents are failure. Mu kubanga abazadde bange baalemererwa. I have nothing to do with them. Siina na kye mbayigirako. That's your downfall. Kati eyo kwe kugwako. It doesn't matter whether your parents are rich or not. Si nsonga oba bazadde bo bagagga oba bwavu. They have secrets to pass on. Balina ebyama bye balina okuwa. If in case they weren't successful, Singa babanga bo baalemererwa okulaakulana. then they have a secret to pass on to you. Certain things you have to avoid doing. Kati balina ekyama ekyokuwa ne bakubuulira na bintu ki by'olina okwewala okukola bye And you bakola. do well to listen to them. Era oba okoze bulungi singa obawuliriza. And they will call you and say, my son. Ajja kuyita gambe mwana wange. Or your mother may say, my daughter. Oba mama wo nagamba muwala wange. I can see you're growing up now. Ndaba otandise okula. And you look beautiful. Era olabika bulungi. Avoid this. Weewale kino Avoid this. ne kino. This is what I did. Nze kino kye nakola. And these are the results now. Era bino bye byakivaamu. I don't want you to end up like me. Saagala okomekereze nga nze. That's enough for you. Ekyo kiba kikumala. That's a secret Ekyo kiba kyama. for your success. Ekigenda okuleetera Because you okulaakulana. need it. Kubanga okyetaaga. Amen. Amiina. Are we together? Tuli wamu. For example, the Bible says, do not steal. Ekyokulabirako Bayibuli ekugamba tobbanga. You go back in the book of Proverbs, Ogenda mu ngero. and the Bible says, my son, Bayibuli negamba mutabani. never steal. Tobbanga. Because man will not have even compassion to a person who steals to satisfy his hunger. His hunger. Abantu tebagenda kuba na kisa kyonna eri omuntu abba okukusa enjala ye. But how about you? Naye ate ggwe If you steal, singa obba, strangers will feast on all your labor. abantu bagenda kulya bye wakolerera. They will take what you have stolen, Bagenda kuggyako bye wabbye. and they will take everything that you worked for. Ate olwo batwale n'ebyo byonna bye wakola n'amaanyi go. And you go back to zero. Oddeyo ku zero. Does God enjoy that? Katonda ekyo kimusanyusa? No. Nedda. Now, ladies and gentlemen, N'olwekyo abami I n'abakyala. try to speak about that Ngezaako okubyogerako. so that you may know that whatever God commands is good for you, for me, for everyone. Omanye nti Katonda byonna by'alagira birungi gy'oli gye ndi n'eri buli muntu yenna. So, what is the first fruit? I've already said that. Mazze okunyonyola ekibala ekibereberye kye ki? Why do I give it? Because God commanded it. Lwaki nkiwa? Kubanga Katonda yakiragira. It's in my best interest to obey. Kigasanze okugonda. Amen. Amiina. Secondly, Ekyokubiri, it honors God. kiwa Katonda ekitiibwa. Now repeat after me. Ddamu bye njogedde. Say, it honors. Oh, you can speak much better than that. It honors God. Kiweesa Now, give Katonda God a mighty hand ekitiibwa. clap. Kubira Katonda engalo. Proverbs 3 verse 9. Ngero 3:9. Proverbs 3 verse 9. Ngero 3:9. It says, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Egamba nti ossangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Honor the Lord Ossangamu Mukama ekitiibwa with your wealth. n'ebintu byo oba n'obugagga bwo. Now, I want you to visualize the Holy Spirit Njagala olabe Omwoyo Omutukuvu speaking through Solomon to his children. ng'ayogera okuyita mu Sulemaani eri abaana be. And say, my children, N'abagamba nti baana bange, always, bulijjo bulijjo I may not be with you all the time, nyinza obutaba nammwe ekiseera kyonna, but remember this, naye jjukira kino: for you to prosper mmwe okusobola okulaakulana in all ways mu ngeri zonna and to live in safety, n'okubeerawo nga mukuumiddwa bulungi. remember Mujjukire to honor God
okuwa Katonda ekitiibwa with your wealth. n'obugagga bwammwe. Because you know, Kubanga omanyi when wealth comes your way, obugagga bwe bujja gy'oli it can change your character. buyinza okukyusa embala yo, It can change your way of life. buyinza okukyusa engeri ye ey'obulamu. People are different when they are poor, Abantu baba banjawulo nga baavu and they are different when they are rich. ate baba banjawulo nga bagagga. Sometimes wealth may bring a character that is abhorrible to people. Olumu obugagga buyinza okuleeta embala embi ennyo eri abantu. Someone who used to be soft, Omuntu who yabeeranga used to be gentle, omukkakkamu omugonvu is not so anymore. nga takyali mugonvu. Someone who used to value people, Omuntu eyassangamu abantu ekitiibwa right now he value money. kati nga ssente zassaamu ekitiibwa. It doesn't matter what others go through. Si nsonga balala bayita mu biki. What now I value most is my money. Nze ekyomuwendo gye ndi kati ze ssente How do I get it? ye nzifuna ntya? At any cost. Nsobola okukola buli kintu. But you Naye mmwe honor the Lord muwe Katonda with ekitiibwa your wealth. n'obugagga bwammwe. How? Mutya. Let not wealth change your attitude. Leka obugagga buleme kukukyusa. Let wealth not change your character. Leka obugagga buleme kukyusa mbala yo. Position should not change the way you've been living. Ekifo ky'olimu tekirina kukyusa ngeri gy'obaddewo. Fear the Lord. Tya Mukama. Respect what the Lord says. Wa ekitiibwa ebyo Katonda It doesn't by'akugamba. matter whether you have a lot of money. Si nsonga oba olina ssente nnyingi. Love people. Yagala abantu. Help the weak. Yamba abanafu. Be a mouth to those who cannot speak. Beera akamwa eri abatalina bwogerezi. Amen. Amiina. Secondly, Ekyokubiri. honor the Lord with your wealth. How? Wa Katonda ekitiibwa n'obugagga bwo In otya. everything you get, Mu buli ky'ofuna. get a tithe of Jjako the ekimu profit. eky'ekkumi. From the profit. Get the tithe on your profit. Ku magoba g'ofuna jjako ekimu eky'ekkumi. It will be an action of honor. Kigenda kuba kikola kya kitiibwa. God, without you, I'm nothing. Ng'omugamba Mukama w'otali siina kyendi. This has come because of you. Ne bino bizze kubanga gwe. And this is why I'm giving my tithe. Y'ensonga lwaki mpa ekimu eky'ekkumi I'm kyange. paying my tithe. Nsasula ekimu eky'ekkumi kyange. Because you said so. Kubanga gwe yandagira. It's your protection. Nti nno kijja kunkuuma. It's your favor. Ogenda kumpa okuganja. Si ekigenda okunkuma. Because gw'onkuuma. Kubanga ye gwa nkuuma. Amen. Amiina. Amen. Amen. So honor the Lord N'olwekyo Katonda muwe ekitiibwa with your wealth. n'obugagga bwo. Some of us here, we are so good. Abamu ku ffe wano twali balungi nnyo. Some of us, we are so good. Tuli balungi nnyo Until wealth will come in our lives. paka ng'obugagga buzze. That's when you'll see. Awo w'olabira. You wait. Gwe linda. Man, I've seen people. Nze ndabye abantu. Wealth can change. Obugagga bukyusa. But never forget, always honor the Lord. Naye bulijjo teweerabiranga okuwa Katonda ekitiibwa. Honor him with your wealth. Muwe ekitiibwa n'obugagga bwo. Give the tithe. Wa ekimu Give eky'ekkumi. the offering. Wa ekiweebwayo. Help people where it needs to be. Yamba abantu we kyetaagisa. Share with those in need. Gabana n'abali mu bwetaavu. Use your wealth to make something that account. Kozesa obugagga bwo okukola ekintu eky'enjawulo. But also, Naye ate era among those things that will come because of your wealth are new ventures. mu bintu ebigenda okujja olw'obugagga bwo waliwo ebintu ebipya by'ogenda okwagala You okukola. will begin new businesses. Ogenda tandika bizinensi empya. New enterprises. Ogenda kubako by'okola ebipya. So give your first fruit. N'olwekyo wa ekibala ekibereberye. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits Wa Mukama ekitiibwa n'ebintu of your byonna crop. n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amen. Amen. Why? Lwaki? There should always be a question. Why? Bulijjo olina okwebuuza lwaki. You go to verse 10.
olw'ekkumi. You go to verse 10. Olunyiriri lw'ekkumi. Other translations say, so that. But NIV here says, then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Amawanika go bwe ganajjulanga bwe gatyo ekyengera n'amasogolero go ganayiikanga omwenge omusu. Honor the Lord with your wealth. Wa Katonda ekitiibwa n'obugagga bwo. As you've been taught. Nga bw'oyigiriziddwa. In tithe, in offerings. Mu biweebwa eby'ekkumi, mu biweebwayo. In helping people. Mu kuyamba abantu. Using it for enhancement of people's lives. Ng'okikozesa okukyusa n'okuyamba obulamu bw'abantu. But also honoring the Lord as well with your first fruits. Naye ate era ng'ossaamu Mukama ekitiibwa n'ebibala bye ebibereberye. So that your barns. Olwo amawanika go. In other words, in our current language, we would say your stores mu ngeri endala twandigambye nti amaterekero gaffe will enlarge, gajja kugaziwa, will be filled gajja kujjuzibwa, to overflowing gabeere n'omuyiika until we break them paka w'onaagamenya and we construct new ones. n'ozimba amapya. It's a process. Ebeera process. As you keep on doing it, w'osigala ng'okikola, God blesses the outcome. Katonda awa omukisa ebivaamu. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen, church. Amiina kanisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I can't hear you. At least now we are getting it. What is the first fruit? Ekibala ekibereberye kyeki. It's the first harvest. Ge makungula gasooka. The first fruit of your labor. Agava mu mirimu gyo. Why do I give it? Lwaki nkiwa? Because God commanded. Kubanga Katonda yakiragira. Secondly, ekyokubiri, it honors God. kiweesa Katonda ekitiibwa. Amen. Amiina. It honors God. Kiwa Katonda ekitiibwa. How? Kitya. How? Kitya. Literally, the first fruit ekibala ekibereberye bulijjo brings certain excitement. kirina okukyamuukirira kwe kireeta. Because it is the fruit of your it's the first fruit of your labor. Kubanga kyekibala ekibereberye eky'emirimu gyo. When someone plants a tree Omuntu yenna wasimba omuti or plants a garden oba n'abeerako ennimiro ye gy'asimbyemu ebintu for the first time, omulundi ogusooka, he looks expectantly for the day he will see the harvest. abeera yeesunga olunaku lw'anasooka olaba ku makungula. He passes by, Ayitawo, but with that mindset that maybe one day, naye n'endowooza eyo nti osanga lulikya lumu until he sees the sign. paka waalaba obubonero. And that sign brings great joy. Akabonero ako kaleeta essanyu lingi. And that first fruit is always beautiful. Era ekibala ekyo ekibereberye bulijjo kiba kirungi nnyo. It's your first job out of school. Ly'essanyu lyo erisooka. When you came out of school, Ng'ovudde mu ssomero, you got a job. wafuna omulimu. It's your first salary. N'olwekyo gwe musaala gwo ogusoose. Man, it's your first money. Ze ssente z'osoose okufuna mu maanyi It may go. not be too much, Ziyinza obutaba nnyingi nnyo. but to you it makes a difference. Naye ate eri gwe kyamaanyi nnyo. Amen. Amiina. It was your first business. Yebadde bizinensi ye esooka. Maybe selling shoes or what. Osanga kutunda ngatto oba kintu kyonna. It's not so big. Si kinene nnyo. Actually, the first fruit is not so much. Era mazima ekibala ekibereberye tekiba kingi. Maybe in that first business, Osanga mu bizinensi ye yeesoose. it can be like 3,000, Ziyinza n'okuba ng'enkumi 3 but zokka. to you it's like 1,000,000. Naye eri gwe gulinga kakadde. This was the first of my sale. Kubanga ze nsoose okufuna amagoba mu kutunda kwange. To you, it speaks volume. Kati gy'oli kyogera kinene. Sometimes
you just want to eat it ebiseera ebisinga oyagala kukirya so that you may feel it. okiwuliremu. At times you want to call your friends Olumu oba oyagala oyite ku mikwano gyo and tell them to share your excitement with them. obagambe bagabane naawe essanyu lyo. Exactly, that's what God intends. And he says, yes, that excitement, that feeling, that whatever it is, give it to me. Kati ekyo kyennyini Katonda ky'aba aluubirira, aba ayagala essanyu eryo, enneewulire eyo gy'olina okukyamuka okwo okumuwe. In other words, mu ngeri endala, honor me. mpa ekitiibwa. There is a time in the Bible, waliwo akaseera mu Bayibuli, David was fighting the Philistines for quite some time. Dawudi yalwana n'Omufirisuuti. And David never went back home. Dawudi n'atadda waka. And in the course of the war, era wakati mu lutalo, David longed for the waters of Bethlehem. Dawudi n'ayayaana okunywa ku mazzi g'e Betelekemu. And he said, oh, I wish I could drink from the springs of Bethlehem. N'agamba kale singa nsobola okufuna ku mazzi g'omu nsulo z'e Betelekemu. You know, all of us crave for the things that we ate, or maybe the thing that we used to know back in our hometowns. Omanyi ffenna twagala nnyo era twagala nnyo okufuna ku bintu ebyo bye twali tuliddeko oba gye twakulira oba wantu owabeerako. For example, like me, ekyokulabirako nga nze, I always enjoy things that I used to eat back then in my hometown Entebbe, in my village Bugonga. njagala nnyo okulya ku bintu bye nalyanga edda mu kyalo kyaffe Entebbe Bugonga. For example, when I go to Entebbe, ekyokulabirako bwe ngenda I Entebbe, love to eat fish and posho nina okulya ku kyennyanja n'akawunga. because it brings me that kind of aroma when I was growing up as a young boy. kuba kinzijjukiza ne kinkomezzaawo ebyaliwo nga nkula ng'omwana omuto. Our fish was fresh, Ebyennyanja gotten from the lake right there. ebyennyanja byaffe byali fresh ng'okijja mu nnyanja nga kiramu. Amen? Amiina. Now, our village is right at the lake. Kati ekyalo kyaffe kiri ku nnyanja kwennyini. And I loved that environment. Era nga njagala nnyo awo nga wafaanana. So David craves for that thing. Kati Dawudi ayaayaanira ekintu And he ekyo. said, I wish someone could just bring me the waters from the springs of Bethlehem. N'agamba kale singa waliwo omuntu asobola okundeetera ku mazzi g'emu nsulo za Betelekemu. And some men had. Kati ne wabaawo abasajja abaawulira. And they came up with a way how they can maneuver and go to Bethlehem, get the water, and come back. Ne bayiiya engeri gye baali basobola okwebbamu ne bagenda mu Betelekemu ne bafuna amazzi ne bakomawo. They had to go through Philistines. Baali balina okuyita mu Bafirisuuti. But anyway, to cut the whole story short, they brought the water. Amazzi baagaleeta. And David was so marveled Dawudi ne yeewuunya and nnyo. said, you've brought this water? N'abagamba mundeetedde amazzi gano. And he smelled the aroma. N'agawunyako. This is the waters from the springs of Bethlehem. N'agamba mazima ge gano amazzi agava mu nsulo z'e Betelekemu. But to me, this will be like the first fruit. Naye eri nze kino kigenda kuba ng'ekibala ekibereberye. Because you men have sacrificed your life, Kubanga mmwe musaddaasa obulamu bwammwe. I will not take it. Sigenda ganywa. I will honor God with this. Ngenda kuwa Katonda ekitiibwa n'amazzi Ladies gano. and gentlemen, Abaami there are n'abakyala. certain things we need to do just to honor God. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okukola obukozi okuwa Katonda Some of ekitiibwa. you young men Abamu ku mmwe abavubuka who are bato getting ready to get married, nga mwetegeka okuwasa. spend some time in the presence of God. Malako ebiseera mu kubeerawo kwa Mukama. And on that first day of your honeymoon, give it unto God. Olunaku olusooka olwa hanemuunu yo oluwe Mukama. And say, God, this will be the first fruit. Omugambe Mukama kino kye kibala ekibereberye. Hallelujah. Praise be to the Amen. name of Mukama God. yeebazibwe. Awo ne mpulira akasiriikiriro mu Then there maaso. was silence. Awo ngenza okulaba
abadde bebaseebaseemu Even those that were sleeping woke up and said, nga bagamba ekyo kiri worth listening to. ekyo kisaana okuwulirizibwa. Awo musumba ogenze wala. Pastor, now you've gone too far, ogenze wala. Pastor, you've gone too far. You know, there are some things you do. I mean, it's not a command, but you know, it honors God. Si kiragiro naye kiweesa Katonda ekitiibwa. Anyway, Jesus said, Yesu yagamba that is not for everyone, but there are those who can do it. nti ekyo si kya buli omu naye waliwo abasobola okukikola. Praise be to God. Amatendo gaddire Mukama. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Give God a mighty hand clap. Amen. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. So anyway, why do we honor God with our first fruit? Lwaki tuwa Katonda ekitiibwa n'ebibala byaffe ebibereberye? Apart from our stores will be filled and so forth, Ng'oggyeko amawanika gaffe okujjuzibwa n'ebiringa ebyo. remember this. Jjukira kino. Genesis chapter 1 verse 11. I'm not going to read there. Lubereberye mu 11 sigenda kusomayo. The Bible says, God commanded the earth to bring forth seed-bearing plants. Bayibuli egamba Katonda n'alagira ensi okuleeta emiti egibala ebibala. In other words, Mu ngeri endala, I have nothing to do with any kind of seed. nze siyina nnyo kyenkola ku nsigo yonna oba ya kika ki. God is the creator of seeds. Katonda ye mutonzi w'ensigo. Now when I talk about seeds, I'm talking about physical seeds and spiritual seeds. Kati wenjogera ku nsigo mba ntegeeza ensigo ezikwatibwako n'ensigo ez'omwoyo. Your imaginations are seeds. Okufumitiriza ku nsigo. Every business you see is a seed. Buli bizinensi gy'olaba nsigo. Every building is a seed. Buli kizimbe ky'olaba nsigo. Man is made up of seeds. Omuntu akolebwa nsigo. Whatever we see comes from thoughts, and those thoughts are seeds. Buli kye tulaba kiva mu birowoozo nga n'ebirowoozo ebyo nsigo. So therefore, it is God who creates seeds of every kind. N'olwekyo Katonda yatonda ensigo eza buli kika. I don't have that ability to create. Nze obwo obusobozi sibulina. I don't have that ability to create. Siyina busobozi bwa kutonda. You cannot create seeds. Tosobola kutonda nsigo. You simply take seeds. Naye otwala ensigo. You cannot create those ideas that come in the mind. You simply take those ideas that have dropped into you and enlarge them. Tosobola kutonda birowoozo ebijja mu bwongo bwo naye oddira ebirowoozo ebyo ebizze n'obigaziya. Are we together? Tuli wamu. Amen. Amiina. Secondly, Ekyokubiri, it is God who grows. Katonda yakuza. I only take seeds, Nze nfuna ensigo either sow them in the ground, n'enzisiga mu ttaka or seeds of imaginations and enlarge them. oba ensigo ez'okufumitiriza n'ebirowoozo n'embigaziya. But the ability, Naye obusobozi, the power to grow them amaanyi agabikuza lies in the hands of God. gali mu mikono gya Katonda. Come on, give God a mighty hand clap. Katonda mukubire engalo ez'amaanyi. Now, see what Jesus, look at how Jesus paints this picture. Kati laba engeri Yesu gy'asiigamu ekifaananyi kino. In Mark chapter 4, verse 26. Mu Makko 4:26. Mark 4, verse 26. Makko 4:26. And Jesus gives us a secret here. Wano Yesu atuwa ekyama. First of all, he says, Ekisooka agamba, he also said, now he was speaking to the disciples. yali ayogera n'abayigirizwa. He also said, Nti era n'agamba nti, this is what the kingdom of God is like. obwakabaka bwa Katonda bwe buti bwe He buli. he's comparing. Ali mu kubugeraageranya. And he says, a man scatters the seeds on the ground. Buli ng'omuntu bw'amansa ensigo ku ttaka. First step, Kye kisooka. a man simply takes seeds and put them in the ground. Omuntu ye akwata bukwansi nsigo n'aziteeka mu ttaka. He's not the creator of seeds, nor the creator
of the ground. Omuntu si yatonda ensigo ate era si yatonda ettaka. Our job is to take. Kati ffe omulimu gwaffe kutwala. I simply take the seeds Nze ntwala butwazi nsigo and scatters them. ne nzisaasanya. My job is to take the ideas that have dropped in my mind Omulimu gwange gwa kutwala birowoozo ebizze mu bwongo bwange and put them into action. ne mbiteeka mu nkola. Verse 27. 27. Night, it was verse 26, okay, fine. Night and day, whether that man sleeps or he gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how it works. Ne yeebaka n'agolokoka ekiro n'emisana n'ensigo n'emeruka n'ekula ye nga tamanyi bw'emeruse. The man takes the seed, Omusajja ono atwala ensigo sows it in the ground. n'agisiga mu ttaka. It doesn't matter Si nsonga whether he sleeps oba yeebase or he doesn't sleep, oba teyeebase whether he's worried oba yeeraliikiridde or he's at peace. oba The teyeeraliikiridde. seed obeys its own principle. Ensigo yo egondera nnono zaayo nga yo. And the Bible here says, Era wano Bayibuli egamba whether you will get up nti oba agolokoka or whether you will sleep, oba jasigala nga yeebase, the seed will sprout, ensigo ejja kumeruka, the seed will grow, ensigo ejja kukula. though you don't know the nitty-gritties in there, how it has come from where to where. Newankubadde nga gwe tomanyi etandika etya evaawa eddawa. Verse 28. 28. It grows all by itself. All by itself, the soil, the ground produces the grain. But first, the stalk. Second, you will see the head. Then third, something will change, the kernel. Then fifth, 28, 29, the harvest. As soon as the grain is ripe, the farmer puts a sickle to it because now the harvest has come. Nti ensi ebala yokka okusooka kalagala ate kirimba ate eŋŋano enkulu mu kirimba naye emmere bw'eyengera amangu ago assaako ekiwabyo kubanga okukungula kutuuse. Now the issue here, it says it grows. Kati wano ensonga eri nti ekula. The business will grow. Bizinensi ejja kukula. The seed will grow. Ensigo ejja kukula. The things will grow. Ebintu bijja kukula. Though you may not know how it has come to the harvest. Newankubadde nga tomanya bikuze bitya paka ku makungula. Though you may not know Newankubadde nga tojja kumanya how the seed was formed, engeri ensigo gye yateekebwamu, how the idea dropped in your mind, ekirowoozo engeri gye kyajja mu bwongo bwo, all what you did is you knew it. gwe kye wakola kyali kimu nti wakimanya You n'okifuna enlarged it. n'okigaziya, But the power which has brought success you do not know. naye amaanyi agakuleetedde okulaakulana togamanyi. But the only thing you know, Naye kyokka ky'omanyi kiri nti how to harvest it. engeri gy'okungulamu, And you will harvest it. ojja kukungula. Now that thing which it says, because you don't know, Kati ekyo ekigamba nti kubanga tomanyi. God bless you, my dear. Mukama akuwa omukisa. God bless you.
Amen? Amen. Because you don't know, Nti kubanga tomanyi. Proverbs 3:9 Ngero 3:9 says, kyeva egamba honor the Lord nti wa Mukama with ekitiibwa your wealth, n'obugagga bwo with the first fruit of your crops, n'ebibala ebibereberye because you do not know kubanga tomanyi how everything have revolved into where you are. engeri ebintu gye bituuseemu paka awo w'oli. So many people want to be in your position, but they could not. Abantu bangi abaagala okuba mu kifo kyo naye nga tebasobola. So honor the Lord with N'olwekyo your... Mukama muwe ekitiibwa. Amen? Amen. Thirdly, why do I give the first fruit? Ekyokusatu lwaki mpa ekibala ekibereberye? It sanctifies Kitukuza and declares the rest of the venture or enterprise to be God's. kitukuza era ne kirangirira ebisigadde by'ogenda okukola okuba ebya Katonda. It sanctifies and declares the venture, or maybe you may call it an enterprise, God's. Kitukuza era ne kirangirira nti ebisigadde byonna by'ogenda okukola bya Katonda. It's a preparation for the many harvests that are going to come. Kiteekateekera eri amakungula amangi amalala agagenda okujja. It's a prophetic action for what lies ahead. Kiba kikolwa kya bunnabbi ekyebyo ebiri mu maaso. Amen. Ebyo mu maaso. As I'm winding up, Nga mmaliriza. this is what Paul told the Roman church. The Roman church. Pawulo kye yagamba ekkanisa y'Abaluumi. In chapter 11, Mu ssula ye-11 in verse 16. olunyiriri lwa 16. So it's always important to give the first fruit. Bulijjo kiba kya mugaso okuwa ekibala It's a ekibereberye. declaration that it belongs to God. Oba olangirira nti kya Mukama. It's a declaration that I don't know how it has come, but I know God is in it. Oba olangirira nti simanyi kizze kitya naye kye nsinga okumanya nti Katonda akirimu. God is my provider. Katonda ye mugabirizi wange. God is the one who brings my success. Katonda yandeetera okukulaakulana. God is my strength. Katonda ge maanyi gange. Deuteronomy chapter 8, Ekyamateeka olw'okubiri-8. God told Moses, tell the children of Israel Katonda yagamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri that now they are going into the land that I promised to give to their forefathers. nti kati nga bagenda mu nsi Katonda gye yasuubiza bajjajjaabwe. But when they get there Nti bwe banaatuukayo and they settle in it ne bagituulamu and they find themselves living in well-paneled houses ne beesanga nga bali mu nnyumba enzimba obulungi. and when their flocks are many Nga n'amagana gaabwe geeyongedde. and they have fields of vines and their wealth has increased, Nga balina ennimiro ez'emizabbibu nga n'obugagga bwabwe bweyongedde. let them not forget Leka baleme kwerabira. that is the Lord who gives them strength Nti Mukama y'abawa amaanyi to make wealth. okukola obugagga. Do you know how many people begin business but on the way they drop them? Omanyi bantu bameka abatandika bizinensi naye awo mu lugendo ne bazivaako? Do you know why? Obamanyi? Because every idea Kubanga buli kirowoozo kyonna calls for unprecedented effort. oba olina kiteekamu amaanyi amangi. That's why we get so many ideas. Y'ensonga lwaki ebirowoozo tufuna bingi. Seeds are everywhere, Ensigo zimansibwa ziri buli wamu. but the power to work it out Naye amaanyi agabikola is not available. tegaliiwo. It's easy to get an idea, Kyangu nnyo okufuna ekirowoozo. but in the course of time, Naye mu biseera the things the surrounding will fight, ebikwetoolodde bijja kulwana. will fight that dream, Bijja kulwanisa ekirooto will ekyo. fight that idea Bijja kulwanisa ekirowoozo ekyo. until you let it go.
paka w'onaakita. So God told the children of Israel, N'olwekyo Katonda yagamba abaana ba Isirayiri when you find yourselves in your well-built houses, nti we muneesanga mu nnyumba zammwe enzimba obulungi, when your wealth has increased, ng'obugagga bwammwe bweyongedde, your gold and silver is uncountable, feeza wammwe ne zaabu nga tebibalika, your cows and everything is, has produced. ng'ente zammwe n'ebirala bibaze, Remember not to forget the Lord your God, mujjukire obuteerabira Mukama Katonda because wammwe, it is He who gives the internal power to push on until the fruit comes. nti kubanga y'abawa amaanyi ago ag'omunda okusigala nga mugenda mu maaso, nga musigala mugenda mu maaso paka ng'ekibala kizze. Woo! Man, that is good. Ekyo kirungi, That is good. ekyo kirungi. So Paul said N'olwekyo Pawulo in n'agamba the book of Romans, mu Baluumi chapter 11, verse 16, I'm essula ya winding up. 11 olunyiriri lwa 16, If the part of the dough offered as the first fruit is holy, then the whole batch is holy. And if the root is holy, so are the branches. nti era ebibala ebibereberye bwe biba ebitukuvu era n'ekitole kitukuvu era n'ekitole kitukuvu era ekikolo bwe kiba ekitukuvu era n'amatabi Now, matukuvu. of course, he was talking about Israel and so on. Yali ayogera ku Isirayiri, But at the same time, using this same principle naye ate ng'akozesa ennono eno that look, why God commands you to give your first fruit on every venture. ensonga lwaki Katonda akulagira okuwa ekibala ky'ekibereberye ku buli kyokola. By the way, the first fruit is not the biggest. Ekibala ekibereberye kisa ekisinga obunene. All of you who are farmers, you will bear witness with me that the first fruit is always the smallest. Abalimi mwenna mukkiriziganya nange nti bulijjo ekibala ekibereberye kye kisinga obutono. The first money out of the business you've started is always the smallest. Sente z'osooka okufuna mu bizinensi gy'otandiseeyo ze zisinga obutono. But that's what God says, you give it to me. Naye ekyo Katonda kyagamba nti mpa. So that Olwo nno then the rest will be holy. ekirala kyonna kibeere ekitukuvu. By your actions, you've surrendered it. Olw'ekikola kyekyo ky'owakola okwayo ekibereberye obeera By okiwadde your eri action, Katonda. you have declared that it is God who gives the power to make wealth. Olw'ekikolwa kyo obeera olangiridde nti Katonda yampa amaanyi okukola obugagga. May God bless you. Mukama abawe omukisa. Amen. Amen. Now, on 14th, Kati nga 14 we are coming here tujja wano to give, to give our first fruit service. To give our first fruit. ebibala byaffe It's a ebibereberye. service of first fruits. Saavisi ya bibala bibereberye. Now, God told us how to do it. Katonda yatubuulira engeri gye tukikolamu. Now, because of time, I'm not going to go there. Olw'ebiseera sigenda You kugendayo. will read in the book of Deuteronomy. Ne mujja kusoma mu kyamateeka olwokubiri. God gave directives. Katonda yatulaga How someone comes and the way he prepared, the way someone prepares himself or herself ready for the first fruit. engeri omuntu gye yeeteekateeka okuba ng'awayo ekibala ekibereberye. And even the words they have to say. N'ebigambo bye balina okwogera. Now, of course, God is using those, in Deuteronomy, God was talking to the children of Israel coming from Egypt. But these days, also we fight the same nations. Katonda yali ayogera n'abaana ba Isirayiri abaali bava e Misiri, naye na kaakano tulwanagana n'amawanga ge They were gamu. coming out of Egypt and ready to fight nations. Baali bava mu Misiri nga beeteekateeka okulwanisa amawanga. And God told them that now when you come, you will say, I did not eat it when I was hungry, neither did I use it when someone died. You know, it's so easy when someone dies, it's so easy to just say, you know what, God will understand, let me use it. But I will not use, I never used it. But here I am, you promised that you bring me in this land, despite of the many enemies.
God, you promised me to bring me in this land. I have come in this land, and this is the first fruit of this land. Ng'abagamba nti we banaatuukanga mu maaso ge bajja kumugamba Mukama, enjala ne we yannuma saakirya, ne we nafiirwa saazikozesa, kubanga ekyo kibeera kikemo ky'amaanyi ng'ofiiriddwa olaba ng'oba osobola okukozesa kyonna ky'oyina. Naye nti w'onaatuuka mu maaso ge n'omugamba nga akulwanidde entalo n'okuyita mu mawanga gonna ng'abasobozesezza okuwangula. Amen. Amen. It's the same way these days. Maybe I'm not fighting the Canaanites, I'm not fighting the Jebusites, but I'm fighting certain things around. Nakakano bwe kiri osanga sirwanagana na Bakanani oba na Bayebusi, naye nina amawanga n'ebintu bye nnwanagana nabyo. Amen. Amen. So when you overcome it, you come and give thanks. W'obiwangula ojja mu maaso ga Mukama ne weebaza. Amen. Amen. Allen, did you win? Is it Allen? Did you go through? Have you given thanks? Hey, was he? Oh, okay. Oh, praise God. Hallelujah. Amen. Okay. Amen. Ojja kujanga wetegekedde ddala mwana wange. Kale Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. So please, just lay your hands in your chest. Teka emikono gyo mu kifuba. Say, Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob, Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka I ne give you Yakobo. praise Nkuwa amatendo for this revelation. olw'okubikulibwa kuno. I'm going to obey it. Ngenda kukugondera And I want to do it era njagala okikola to honor your name. okuwa ekisa ekitiibwa erinnya lyo. Thank you, Jesus. Weebale Yesu. I'm blessed when I'm going out, Mpeereddwa omukisa nga nfuluma and I'll be blessed coming era out. ngenda weebwa omukisa nga nnyingira. Blessed in the city, Mpeereddwa omukisa nga and nsiba I'm blessed in the country. era mpeereddwa omukisa mu My whole kibuga ne being mu is blessed. kyalo. Amaka gange gaweereddwa Because omukisa that's your word. kubanga ekyo kye kigambo Thank kyo. you, Jesus. Weebale Mukama. I will eat the fruit of my labor. Ngenda kulya ebibala by'okukola I will kwange. see the increase of the same. Ngenda kulaba okweyongera kwabyo. I refuse to be poor Ŋŋaana okubeera omwavu because I'm destined for wealth, for kubanga riches. nze nina kuba mugagga. I'm not supposed to be the tail, Sirina kuba mukira but I'm supposed to be the head. wabula nina kuba mutwe. I take your portion, Lord. Ntwala I take your portion. ntwala ekyange Mukama. Lord, I take what you declared. Mukama ntwala ekyo kye walangirira. I believe what you said. Nzikiriza kye wayogera. And what you declared, Kye walangirira that's what is mine. nga gwe mugabo In the gwange. name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Thank you, Lord. Weebale Mukama. Amen. and Amen. Amen. Zongeremu katono nnyo engalo ezo ziwomewomemuko mu maaso ga Mukama.